Newspark channel okwoli mangi genkuletedde katuberenga atugatandikirawo tutandise n'amawulire ag'ennaku kitalo nnyo kitalo ddala bambi maama wa Sengakula Nama yavudde mu bulamu bw'ensi eno yafudde era nga maziga meerere eri Sengakula Nama ono ne yafiiridde ku myaka 89 abadde ayitibwa Nantume Cecilia ye maama wa Sengakula Nama bw'atyo nno mukwano we yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tuvaayo ate tugendeko ewa Eddie Kenzo ekikonde kyanyoose yawuttudde munne ekikonde. Omwami oyo Eddie Kenzo yabadde agenda kuyimba n'alyoka ajja oba ng'amugamba biki oba yabadde amugamba alindeko okuyimba oba babadde tebaagala ayimbe nange simanyi naye nga munnange mu kavidiyo kano olaba ng'amukuba ekikonde ekya Eddie Kenzo mu mbeera tujja kubeera nga tukitegeera naye nga byebyo katukuwe akatambi. Eno sawa yagenda okuwagira muzeeyi naki? Eno sawa yagenda okuwagira muzeeyi naki? Majambere eyatiisa nti ssaawa yonna ajja kubeera simanyanga ku kitebe kya Nuupu mukitegedde kye yagamba okukola. Ali mu maziga, ali mu kulaajana, okitegeera. Amaziga nno omusajja omukulu gamuyiseemu. Katubeere nga tukuwa akatambi kano ali mu bulumi. Obulumi buvaawa kabeere nga ate abikubuulira. Manyanga bulijjo bampita Majambere Kaamu Ivan Semakula. Olwaleero nvuddeyo Pulezidenti Museveni okubuulira ebigambo bino nti watukeerawo unity emwetulugunya abantu. Olwaleero kanfe nga njogedde ekinnuma sigenda kufa sigenda kuttibwa naye muzeeyi kankubuulire abasajja bano bazze basiba bantu buli ettaka libalabamu interest balisibako abantu ne batwala ebyabo. Bakwata omusajja weeruka yabamuyita Yasi ne bamuteeka mu kkomera ne bamusiba ne bamugamba Yesu alasala obugirita essaawa eno Yasi bamuggyeko emisango egyo gyonna naye bano abasajja mulinze bamale okunzita muwoze nti banjako emisango mulinze abasajja baagala kunzita baagala ttaka lyange lusoke bw'oba oyagala ttaka likwale nesagala onzita muzeekaliya ndinabbeeteze sabba bannange wadde omusango guli mu kooti saabalamuzi nsaba onsonyu oba munzita Luganda lwaleero mumanye nti nabba omusajja nzitira bwereere omusajja nsibyeko emisango gye simanyi bannange okolera Pulezidenti Museveni si musango nzitira bwereere isoke n'abaana bo munzitira bwemange muzeeyi nkulaajanira buli lunaku ng'ajana mwagala nkola ki abasajja baagala kunzita abasajja banfuukidde enzike buli lunaku ebyange byonna bibaliko bibatwala batutte buli kimu ekyange buli kimu yeeyagala nkolerere kooti buli lunaku buli kimu otaddeko buli kyozabanako otaddeko emisango gyesitigere munjagazaaki tuuse ku mbeera etumerera nesirika nekola ki waki oyagala kunjaka nga jasiti gulabu kunzita busi kiti kyonjageza otaddeko buli musango gwonna otaddeko kati bino ebintu bigenda bibaswasa mwononya unity ya muzeeyi yagiteekawo ng'ataddewo alwanyisa abawuli b'enguzi naye essaawa eno unity efa bufi buli kimu mukiteeka mu kwonoona bwonoonyi bantu mwakwata Yasi nga mwagala kutwala musenyu oguli erukayi essaawa eno Yasi mumuvuddeko essaawa eno bamaze okwejjereza Yasi yonna emisango kaawa ali gundi oyo omusajja atta omusajja oyo balwanira ttaka essaawa eno abadde akola kaseese yadduse mu ggwanga naye bino byonna muswaza lwaki muswaza Pulezidenti Museveni mu ssaawa eno tukoye abasajja ne mutuswaza ng'ekyanegula onjagazaaki isoke bw'oba osazeewo kunzitanzita oba nfa nfe omusajja onzitye bwereere ettaka nga gulala ssente za ogenza otaddeko emisango nyonoona mu bakulu bonna onjogerako kino nakiri onjagazaaki ettaka bw'oba lyoyagala litwale isoke envaako ozadde abaana nganze ne lwaki tonvaako buli lunaku nomwera nga naajanira mu omusajja mwagala kunzita Oluvannyuma lwa boyfriend wa Baby Gloria Munango okuvaayo n'abeera ng'aleka omutimbagano nga
batandise dde omuyita mbu boyfriend wa Superlife. Bannaye bantu mmwe bannayuganda okitegeera, naye yagambye nti ye abeesobolera ajja kubeera nga abasobola. Okitegeera Namukasa aliko byagamba wano. Bandia muli mutya Namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu mbadde ndi wano eno ku TV nga sigwa ku interview ya bba waffe Jonas mwana Baby Gulu lyatabanga tuleetedde omusajja wa Superlife. Mama musajja simutegeera asomye emirimu gy'akola oba ayinayo ne YouTube channel. Nabadde ngambye sigenda kuddamu kwogera ku story eno kuba twayogedde naye ne mbagamba sigenda kuddamu bayingira naye maama entegetege zinfamba mpulira sikyasobola mpulira nina byenjagala okwogera naye bannange ono omusajja yandiba enjawulo ziro n'abasajja abatunda emmotoka z'ekibuye sabo content creator. Nsonyiwe naye bawaffe nyongedde omubuuza. Bwe tweyongerayo Mukunja munnange yatandise okuzimba oba ayagala kutandika kuzimba wabula ebintu bye byawambiddwa abakanso. Kati Mukunja nga omanyi nti nayagala nnyo amawulire n'abeera ng'ate atandika okubabuuza buli kimu nga bagamba pulaani yaki. Mukunja munnange njagala okukutegeeza nti omuntu w'oba otandika okuzimba olina okubeera ne pulaani. Oba ettaka liryo oba si liryo lyetteeka olina okubeera ne pulaani. Naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Waliwo abavuddeyo ne babeera nga bawagira Mukunja olw'ekikola kyali mu kukola nti munnange lwaki abakansi bakusaba pulaani ng'ettaka liryo etteeka bwe lityo bwe liri. Okitege akatambi kaakano. Abasajja bo bazze wano ne batwala wirubaalo ne batwala batutte biki ebirala bitiyo enkumbi obupipa bwaffe batutte ebintu byaffe ne baŋŋamba kanso abakanso mwe mututte ebintu byaffe. Wangi wajja ku kanso n'ofuna pulaani ekola ki? Ekukkiriza okuzimba awo. Ate ani yampa pulaani ey'okugulawo? Omukulu wangi sebo saagala ombuuza ebibuuzo bingi. Nedda nga wombuuzizza nedda anko mbadde nsaba tuwaŋŋane ekitiibwa ffenna buli omu mu mulimu gwakola. Ombuzizza ni yampa ani gwe nasaba pulaani ey'okuzimbawo nange ne nkubuuza ani yampa pulaani ey'okugulawo. Wali tewajja kuwa pulaani naye kirikakatako okulabika nti ojja n'ofuna pulaani tositebe ku kanso olabike nga kuzimba mu Afrika. Ate kaakati kati okay kati tugende mpola ddadi. Kati ate abazimbi bwe baba nga nnyinza okuzimbisa abazimbi abatali ku mutindo lwaki ate mututte wirubaalo ate ne mulekawo abazimbi? Era olina okujja ku kanso ebintu twabikimye ojje ku kanso ofune pulaani entuufu. Waliwo amateeka agaakolwa nga ozimba kalina wetaagira ddala pulaani sikuva mu ate lwaki we nali ngula temwampa pulaani? Kati gitwale so sikujja n'ozimba kuzimba. Kale katufunze wogula emmere yo mu wooteri n'osasulayo ssente ani akuwa pulaani otandika okugirya? Tewali. Kati ate mwe lwaki mwagala ku ttaka ku mansioni ku poloti yange mwe mumpe pulaani otandika obaako byenkolerako? Okukuuma security. Ekitegeeza wenzimba nga wenzimbye ennyumba yange nga temutegedde security eba eyonoonese. Oyinza okuzimba ekizimbe kino ne kikuba abantu.
bano abaana abaliwo abazimba kyogamba bayinginiya bano ekitegeeza ebizimbe biri byonna ebigwa ne bitta abantu baba tebaleeta ba inginiya na bino byenda bibeera wakati mu kibuga Kampala. Nange ani abuzaabuza ani mu ggwanga lino? Ekizimbe ekyatta abantu wali e Kampala wakati kyogamba kyo tekyalina pulaani ya kanso. Ensonga z'omwana eyafiira ku ssomero lya Seta High tezinnaggwa. Buli lukya obujulizi bwongera okuvaayo. Omwana we bwe yattibwa nakugamba wano ku seeti negamba engeri gye bakozesaamu amawulire social media na biki okujustifyinga omwana oyo okuba nti yesse nze ndeetera okulowooza nti teyesse lisesti mu muyingo eyali minisita w'emmenge ebbanga lyo lyonna erisinga obunene kwegamba kyentegeeza ng'omanyi ennono n'obuwangwa naki n'okubira n'oŋŋamba omwana wo yeetuze n'obeera mu bwangu nnyo obw'ekitalo okumujja ku mulabba kwe yeetugidde. Ekibuuzo Sesaazi taata wa Sesaazi ono yeetuze kyabuuza nali within meters okutuuka ku ssomero nebugamba omwana wange muleke nebyali badde lunaku tatya nebwe lwali badde lunaku lulamba baalirinza omukulu taata w'omwana. Yes singa Odoki byali ku ssomero ly'Odoki tetwali baddeko na buzibu twali badde tuvuganga omusajja gwe nawe lwaki bwekitege naye minisita w'emmengo ate era minisita w'education the fountain of culture norms and whatever gwotamanyi gwe minisita w'education gwotamanyi nti no kintu kyamaanyi nnyo omuntu omwana w'essomero okwettira mu gundi mu dormitory noyangu yaleeta poliisi salayo abo abapoliisi n'abapoliisi abaaliwo nga bamugjayo bwaba nga ddala babamugjayo omanyi gundi wano Sali yali key witness mu kufa kwa Wamala. Kaweesi mukama amusaasire byamusobako. Kaweesi yaliwo nga batta omwana oyo Sali. Bamala omutta ne bamusiba kuki. Ne bamusibako essuuka ne bamuteeka kuki. Ku mulabba mu poliisi seel mu komera. Naye nga bamusibyeyo ng'ali bwatyo. Segere kwegamba abantu kye balina okumanya pozisoni y'omuntu eyeetuze eba yanjawulo n'omuntu gwe basibye ku muguwa ne bamutta oba ng'amaze okufa ne bamusibayo tegerekeka. So n'abapoliisi bennyini twali badde nga era nze mwawona nga sikyalina maanyi n'abapoliisi bennyini twali badde nga tuba profiling nga baali bamanyi ekyokola. How trained are they? Why did they bend the law? Ekitegeere waliwo ebintu bingi birina okusiyitamu ng'osalayo omuntu oyo ki aye Rosi yaliwo naye mu byonna omuzadde omukubidde siga nti simu ye teriiko n'abagamba no bagamba naatera otuuka awo nzija n'ogusalayo then nawulidde era mu ogundi eyo yemu ng'oli agamba nti n'essuuka zennyini zaali nga kumpi ngolole weganga teziraga nti no nti omwana yazikozesezanga muguwa naye nga mu byonna waliwo obubonero obw'enkukunala obulaga nti waliwo ekiri mu kwekebwa. Bwetitambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark Channel gyekumireko mukwano tuba tukuwa amawulire ge tufunyeewo. Beera bulungi weeraba.